Bobasanga temugera okukalanchi kadina. Kizibu entegeera. Bakola batono bengenda nabo out. Bali balogo. Tebali balogo. Naye Justin kati enkwata ya foko ya kyukamu. Kiras. Badde mabega. Etiquette. Badde mabega. Keko. Etiquette. Okay. Musibye mutya muli mutya mujebaleko. Mwebale kubeera nga muli balamu na mwebale nnyo kubeera nga muli active nga bannayuganda. So ffe eggwanga linyuma teri bowa. Tubanga bagenda okwebowa ne wabaawo ekijja. Tubanga abebowa ne wabaawo ekijja. Njagala okutumirako aba Park on Time Tours and Travel abasangibwa ku MM Plaza ku level 4 room 21 e Kampala. Bakola visa zigenda e Dubai, kosane visa kosane air ticketing ensi yonna yonna gy'oba oyagadde okugendamu. Bakola visa ey'omwezi ogumu ne visa ey'emyezi ebiri ey'e Dubai. Awo konno kwennyini gwali e Dubai gwali e Dubai ng'oyagala bakuyambeko era osobola basanga ku Deira Park opposite ne California Hotel. Osobola bakubira ku namba y'essimu noti 7 noti 2 2 noti 75 3 babayise ba Park on Time Tours and Travel. Ate gwe ayagala okulabiririra maama wo munnange nno ng'oli awo embeera nga munnange gwe oli awo ate maama wo tolina bamujjanjaba, olina omwana aliko obulemu tolina gwa kumuwa, abantu bakinyiza ddala abantu oba abaana baffe abo baliko obulemu. So munnange oli wa ddembe okubeera ng'okontaktinga maama Jed ate n'abeera ng'akulabiririra maama wo ali mu ddwaliro oba olina omulwadde yenna ali mu ddwaliro naddala balina abalwadde aba kansa n'abalwadde ab'ekika ekifaananako bwe kityo. Maama Jed waali okuwa abo abasobola okukuyambako. Ate aba Ramen Hair Sport basala kaviri k'abaami basangibwa Kabowa ku kikubo ekigenda ew'omukulu w'Emmamba Gabunga Road. Bali awo ku St Anne Building. Genda bakusala akaviri ku mutwalo gwokka bakuteekerako kamasaji kosa ne wifi nayo ogisangawo. Shami Manja lyerinnya lyange neddira mutima omuyanja ate era nga ndi mukyala Muganda ate ng'era nsaba okubajjukiza nti Oweekitiibwa Charles Peter Mayiga yakyali Katikkiro wa Buganda. Ndi wano ne Opa muyimbi nawuletako wano munne gwe yali ayimba naye ng'awanda muliro nga si wankwatudde gy'ali naye leero si byagenda okwogerako. Waleeta Owenkwe? Waleeta Owenkwe? Awenkwe yali omukyazaako nga si wankwe igwe yaŋŋamba enkwe zikuli bulala. Soko buze ku balabi bano tubeere nga tweyongerayo. Abalabi baffe tubalamusizzaako mwenna amanya n'eddoboozi yenze Opa Fambo King Raga. Yaman nsanyuse kubeerako nammwe olunaku olwaleero. Okay, tuli wano ne Opa agenda kuba tuyisayisamu tuyina emboozi etambula essaawa zino mwenna mugimanyi bulungi nnyo eya Mary Nambwayo omukyala ali na ebizibu ebiriwo kossa era ne munnamawulire munnaffe Suna Ben. Opa afudde nkulabye wavuddeyo ng'okileiminga nti oyo yali mukyala wo. Navuddeyo nga ngezaako okutangazaamu bibadde bitambulirako nnyo nga mbirabe waka gye mbeera. Ani abadde abikutambulizaako? Mbadde mbalaba mu mawulire. Opa Fambo gundi Opa Fambo yali omuwala yava Opa Fambo mbadde mbiraba bangi. Muwala muntu kyabadde akwogerako kyentegeeza ku mawulire mbadde mbiraba nnyo era nawe kimanyi bw'oba abadde ofollowing a story. So Opa Fambo abaddemu nenjala okuvaayo nkiriyalinga air. Nti ki? Kubanga emboozi ebadde yanjawulo abamu nga bagamba yava Opa Fambo omwana ayinza Opa Fambo so nze kiriyalinga air ku nsonga ezo. Ensonga esooka ndoza ndukuvire ku ntono. Nvire ku ntono. Omuwala tukwatagana myaka nga 6-7 emabega. Nze namujja mu kyalo. Mukyalewa. Nange gye nakulira eyo. So twakwataganira eyo. So mwasooka kubeeri baagalana ew'obulenzi. Twakwataganira eri nga bakalomenti. So bwe nali onangamba Opa lwaki singirawa? Ekibuga. Sitere nyingina ne tetenkanya nayingira ki? Ekibuga. So mu kuyingira ekibuga twatandika okubeera ffenna. Mu mbeera y'okubeera ffenna twatuuka ku mbeera nga tuli mu kikomera kye kimu ne Uncle Suna Ben.
kati bwe tubeera mu kikomera kye kimu awo wentandikira okulabanga obulamu bwange n'omwagalwa wange bukyuka ng'ali ne munnange Ssuuna nga batandise okukwatagana Ssuuna tukira bakolanga ku mulimo gwe gumu omulimu gwatandika ssaawa 12 paka saawa olunaku lwabe lwonna naye nga gwatandika nga ssaawa 12 ez'okumakya so mweyo embeera nti Uncle Ssuuna ye yalina emmotoka ono omuwala nga talina ki motoka so yayinanga okumutwala kamudupingengako ku mulimu mu ntandikwa saakiwa nnyo budde kuba nali ndaba nti bakola bombi ekyanko Ssuuna nali mutwala nga bw'olaba nti oba kojja waffe oba mukulu waffe yatubeereramu nibwe twafunanga obutakkaanya ngera tukwatagana nani ne Uncle Ssuuna so ebyaddiira byonna nali sibirowooza mu ntandikwa naye olunaku lumu nze nayingira nga saa 11 nva mu ndongo oluusi nga bw'omanyi ebyaffe kakati olunaku lumu nsanga ka gate small gate nga nzigule naye ng'emmotoka egenda kufuluma eya Uncle Ssuuna bukya mmotoka eyo nga bw'omanyi mu maaso oluusi babeera beetereeza nga bw'omanyi nti etereeza teekawanyije so ettala libaako olumu tennasimbula ngendo wanga beeri emimwa nyingira nti teka ekigere kisooka waggukira ku mimwa gyegasse waliwo omwe yali yakingambako mu mikwano gyaffe nti abantu abo nze bwe ndaba wootoba naye nalowooza luki kubanga nze saakirowoozaako saagala kulinga bwe nnyingira bwe nti ekigere kisooka nteeka ekigere kisooka bwe nti nsanga emmotoka nga munda eyaka ettaala genda tunotinga emimwa gyegasse genda bagyekyoba ng'oyeemu so nenzira ebbali nezikirira talina kye wakolawo because bonna kati oli kojja wange kojjawo waawe mwetaaga azini nti mu industry abamumeta aba mukulu wange mbe tewanyingamu yadde bwewakiraba wagamba ono kojja wange natya buti nga bona shock neterenga tozonyigirawo osoka magulu gakufamba webali nali sikikiriza naye ngamba kanchiwo obudde nenzire ebbali kati mutima neŋŋamba oba ndabye bubyala bikasi yeye kanzireyo kanekweka wali ebbali ndabe kubanga emmotoka bali steady kufuluma naye nga oba mukyala wa Ssuuna oba yowe wange kati mukudde ebbali bajja nga bali bonna emmotoka eno yali eyingira yali efuluma bagende bakole ku saa 11 kitundu okitegedde nze wenkomerawo ogambye dde ebbali nze mbaawo ku gate nzikirira nzire ebbali mpimemu kuba nali kitegedde egenda kufuluma nga ey'akamataala yiye ngimanyi kati nga nze ekyenze ebbali njala ndabe ye wange oba siye oba yaleese owuwe ngenda okulaba nga bakkirira kati awo natandikira okutya neŋŋamba abantu bange mbadde neesiga kiki ekigenda mu maaso kaakati olulala ngenda nzuula mpola kati olulala sooka olwo nambwayo bwe yadde eka tewanyega lwakwatagananga mu budde bwa njawulo we yaddiranga oluusi yajjanga ne mawulire n'asaka amawulire oluusi n'adda nnya oluusi nga nempiseemu so twakwataganangamu katono saakinyegako era saakyogermusindikira kamesegi bwentu ng'oli wa mmezi kaakati olunaku olulala omuwala oyo bambi mu bulamu alina jjajjawe yekka maama we yafa taata n'abalala bonna talinayo wa twalina jjajja okujjako jjajja n'abalala bali beewalako naye nga famire ye esooka twalinako jjajja kati jjajja ku ssimu ya jjajja ono yali esevingako my bestie yali jjajja gwe tulina mu famire era nga twogera naye nalabako my best calling nga ne ziri ssaawa nga 9 ogw'ekiro 10 ekumukonako ne mugambo waaye jjajja akuba waliwo obuzibu sooka omukole ki kuba teyateranga kuba simu mwoba obudde jjajja wa misana ezisaawa bayeebase mugambo kwata abika alina obuzibu jjajja twayogedde namuga sooka omukwate waliwo ensonga lwaki akuba ekiro kino waliwo ensonga ayinza oba alina obuzibu jjajja mukadde nagamba muleke tujja with time ne mugamba nina enamba gyenkuba naye tebankwata jjajja oyo akuba nnyo ku 9 tugenda munda wali mu theatre enkuba tekwagaliza kumalayo mboozi ya nnambwayo naye badde etambula
naye nkwewuunya butaba na bujja kumanya onnimba naye kankuleke onnimbe nga bw'oyagala. Nno abantu banjawulo kati kyoga obadde okimanyi bw'okwata ebbaawo mu bwenzi abamu balwana abamu ne babaleka so n'afa kizinga. My best akuba saa ziri mwenda. Saa ziri mwenda olwo wali jjukira aganye okukwata my best so my best yasigala akuba essimu ennaku ezaddirira 9 8 luusi lw'embaawo zonna obudde bwonna nemubuuza ne lwaki tokyakwata. Kati bwe yagaana guno gwasooka tewafunamu kenyera. Kati nze no kankubuulira ekyenjawulo kye nnina. Ndi musajja mukwata mpola ate ndi mugumiikiriza nnyo. Kakati my best bw'alemera ku ssimu ebbanga lyonna ne mugamba kati tudde mbya ddala. My best yaani kati engeri gye nali manyi nti alimu industry naye nga nze seekengera anko wange simwekengera. Kati ono my best akuba tonnabalaba nga bafuluma geeti wali mukisi tonnagiraba. Naye nga kati nze nkuza kwalaalye nali mmanyi nti nno bantu baawamu naye ng'ate nali simanyi nti kuba nali engeri Suuna n'abakazi abajjanga ewaka ewuwe ono mukyala wange yalina kopi y'ekisumuluzo kya Uncle Suuna abamu yabaggulira. Kati nga mu bwongo bwange ne bwe mba ndabye bwentwe tekindowooza nti yoyo ate zikali obwongo bwali walala wadde omaze olaba kisi kubanga ono yaggulira abakazi n'enkya naggulira omulala ne wina aggulira omulala nga te walabye dda kisi walaba kisi walowooza nti basaagamu mwalo nakirowooza nene n'okiri ekiwani oba byalumu n'okiri ekiwani kati nga ndowooza nti no wateeka okubanga wali ali maini so olumulundi ogumu ne mugamba nsaba kumpa ku ssimu yo mbeeko omuntu gwe nkubira takwata kuyanga ate mubanja ssente zange ne ntandika onnyigamu amasimu agamu gendi suspicious of kuba nagalina my best nga nkimanyi takyali jjajja mu kunyiganyiga n'ennamba y'omukulu yagira ku namba 3 nze ge nanyiga naye ge nali nsuubira 2 abasooka ey'omukulu eyali ey'okusatu n'ereeta erinnya Suuna Ben. Teyaleeta my best. Sorry, nedda nze nanyiga Suuna Ben eri nereeta my best. Awe nategeera nti firimu yaggwa dda. Ne mwawukana? Tetwawukana nno ku olwo lwennyini. Tuyisaayisa obudde nga nabwo obulamu butandise okukyuka so twafunamu obutakkaanya mu maaso awo. Ngira sinakimugamba. Era bwe nakiraba ne nga kati ekyantawaanya ennyo okukyogera Uncle Suuna nali mwetaaga nnyo. Ng'omukazi tomwetaaga nnyo naye nga weetaaga nnyo Uncle Suuna. Nedda mu bonna abaali bendowooza abasiguze be nali ndowooza nali neetaaga Uncle Suuna nali mwetaaga omukazi mwetaaga of course ensonga lwaki ngezaako okububa naye nga Uncle Suuna ono wali naye nali mwetaaga mulinamu essuubi nze nga nze endongo yange na biki kati bwe nakiraba nalina okwebuuza mbattaano bange ninga mwana nendaba kino tukoze tutya nkoze ntya mulumbe njogere n'oli njogere n'ono ate nga bw'omanyi omukazi bw'omugamba oluusaga yaya oluusi adduse waani ne bikyankalanirawo so nafunamu obutakkaanya naye ng'oweeka nga nange nina ebinsumbwa ku mutwe era biri mu bufumbo bwaffe ninga manika nsooke nzireke ebbali wiiki lwakiri etya nga mutima mmanyi bw'abanga byaddala nga tukyeriko lwakiri munno ojja mubuuzaako lwaki bbe bitokomyewo kubanga buli lunaku yambuuzangako okomawo ssaawa mmeka nga ne mubuuza odda ssaawa mmeka kuba naye oluusi ng'akola ekiro so bwe nagenda olunaku ne luyita teri kasi olwo onobye sikunoba just kiryamu kiwaani oddako ebbali piece of mind olunaku olwokubiri neetavuga nze nenkuba nemugaa gyoli gyolina nga gye nenkyali bizi neninda olwokusatu ankubireko n'atakuba olwokuna nenkuba nanyiga bizi wayitawo ennaku endala 3 ngenda okudda ng'ali mu bufumbo bwa anka afumba nga yayingiridde ddala ewa anko ng'ali mu bufumbo bwa anko afumba ng'ennyumba yo yagivuddemu ng'ali wa anko n'okolawo ki kati ate oba okola ki natambula ne nyiga next lwaki mu kikomera kyonna mwalimu abantu abawera 6 oba 8 bonna nga bakwano bange nga bakimanye ono mufumbo ewange kati neebuuza kweyo essaawa nti ono waaviira mu maka gange n'adda mu maka gooli n'atandika ofumbira mu maka gooli bwe tuba nga tuyingidde wiiki ekitegeeza mwenna mwena kye mumanyiiko lwakiri mwandibaddemu omuntu omu n'ambuuzaako waayi nga tulaba bino na bino ewaka kati ekyo kyonna kyantiza naye nga ekikomera kyonna okitegeera kuba mwalimu anko Mbaziira Suuna n'abala mulimu era pulezidenti omu
mu kikomera. So when netalira obongo ne ngamba kati nebuuza nkole ntya numbe ankombaziira nga ne yali mu kiraba njugire nani mukulu anko tewamunoonyako anko Ben n'omugala kitomvira ku mukazi namunoonya ebbanga lyawera emyezi 2 nga simunoonya mu mbeera mbutu nga simunoonya nti mulaga nti twogere nga munoonya mu mbeera nti anko nina byenjagala ontangaazeemu mu ndongo kati nga kyenjagala bwampaga apo eyo nze mba nzigiridde kiri olunaku lwe twateeso sisinkana lwali tulina sisinkana mu Mosikaani eyajja simunatandika ozinyiga bize so kati mweyo embeera nange nali sina kiddako kati wavaawo awo temwaddamu kweraba tetwaddamu mwaka kyogo ndowooza myaka nga 2 kitundu emabega mwaka 2 n'emyezi 3 2 bwe watyo si myaka nga 3 tegiwera so nakulabyeko nga claiming omwana edda nga bw'onaagamba nti kirowoozo sigamba nti wange nga bw'onaawa ekirowoozo nti yali akava ewange bbanga ttono nga ndaba liruki lubuto se ensonga enkulu si y'ekyo wayogedde ku ky'omwana nsonga nkulu anti nkunnyonnyola tuba tulina kitunuulira kubanga ababoda ayomanyiza embeera n'ababoda buli gwe ngenda okukolako bamumpaako information bangambye mwayawukana n'ennambwa 2 ababoda ababoda bebanyumya ebyewange bali tebalina information kati ekireeza wano kiki Grande kiraza ababoda ekireza n'okukiralifayinga nsonga zitambulereza ababoda wagambye mu mboozi zo nti omwana oyo ka video nkali nina interview gye nalabye ng'okola n'ogamba era anko omwana oyo aliko akaki asobola okubanga buki kuba yali yakaveewo n'olaba nga ate ali lubuto ne bwe nkirowoozaako tekiba kibi ye kennyini agamba mwayawukana 2 ameka omwana bamuzadde 2 23 kambuuza ekibuuzo nze nga nze ekindeese wano nzize kwogera byatuukawo mu maka gange lwaki ovuddeyo okwebuuza lwaki ovuddeyo kati lwaki nvuddeyo nze na clips eziwere 15 nga boogera ku nze nga boogera ku nze bunange erinnya lyange liyitamu lwaki wadde baliteekamu anti kyekino kindeese wano kitereeza claim ya nnyumba claim eri bweti wenzigiddemu nze erinnya lyange weyingiddemu wa wano nti yanobakewo nti yava buvi ng'ate n'ekira baagala kimuteekako nti yava buvi muno n'ayingira buyingizi muno mu nju naye bwekyali anti kaakati ekira nze ndi mu kwebuuza nti katugeze avudde buvi muno ayingidde eri nze ngenza okwetololamu emyezi ali lubuto ebbanga tukiruli mu kwogerako yeetololamu emyezi ogendolanga nga bw'onaagamba nti yava mu nju yange n'ayingira wano n'ayingira mwene gwe n'ovaayo mu kikomere ekyo n'ogamba sijja bisobola kubanga kyali wano weebale nentambula nenkola ki neŋŋenda kati nze ekyo kyolesemu ekyolubuto nze kwe kubuuza nti nno watya nga lwange watya kati ndaba nga okubalaabala bwe tuti liyinza okubanga nga ye bw'abanga kituufu lwakuba nti gwe tojjukidde mwaka kyekitukoze obubi singa ojjukidde omwaka kyandibadde kitukolera amakulu emyaka 2 kitundu 2 n'emyezi 3 emabega 2 n'emyezi 3 emabega so ombulidde bulungi nnyo ekyabaawula era awo nsuubira tewaddayo kuba kyemanyi tewalwana tewakola ki ye waddamu n'oyogerako naye kuba industry mwoli mwali buli omu yeetaaga munne wano bannamawulire n'abayimbi tubeera bwetusinkanako Samwe yanengezaako distance omuwa obudde naaweta olulala ne twagwe tusinkana era ku mukolo gwe gumu ne mulengera wali nenkona ku kyali wange ne mugamba muŋŋambireko bw'aba afunye mu katayimu tunyumemu eddakiika 2 naaweta naye maama tonyiiga ng'okyayagala munyumyemu n'omuntu eyava wano n'adda wali owaayi muno ogambye twamala emyaka emeka kati omuntu gwe namala n'emyaka 4 ku 5 era tafuuka mulabe ate alina n'ebirungi bye yankolera ate nga bingi so kati omuntu nze ndowooza si musango oba taba mulabe kuba tukyali mu industry yemu so omuntu talowooza nti wavuddeyo ku blaminga Mary simu blaminga n'akamu ekyokubiri simuyinaako mbeera yonna ne Uncle Ssuuna I came out okukirayifayinga ku linnya lyange eribadde liyitamu kati ebirungi omwana oyo yankolera ebintu ate n'ekirala ebintu mbimanyi bye yakolera babiŋŋambye
kati nze ate nno bigamba babigambise kakaso babituufu bituufu ebintu bingi omwana oyo bw'omutunuulira ku distance osobola omujajinga gwenga bagenda baboogera mpola kizibu okukajajinga osobola omujajinga kiyita kisobola naye alina ebintu bingi byasobola okukola mukyala mugezi nnyo mukozi nnyo muyiiya nnyo mutetenkanya nnyo so nina benda babajajinga naawe yakulaakulanya nnyo nga bwolaba abadde akoze anko awo kirungi beebale kubanga nabo bakiraba ate bakiraba bakirabirako ddala kuba nti ne vidiyo yo eyasembayo yali ya miliyoni 7 eyasembayo waliwo vidiyo gye yakuteekamu ssente empitirivu mbu yazeewolaawo ku New Vision bituufu yanyamba yamangako ebimu ngaabawamu naye kakyala kakozi simanyi mwenna lwaki mwakasubiddwa bwe muti kuba mukyala eyeewola ssente bbaawe akole vidiyo era tumusalyutinga bali kubeera mukyala muzira bambi nnyo naye mbu waggundanga oyo emiggo ng'olinga agobe enti mbadde sikimanyi gwe nnyumiza kati mbu wamugundanga kati okumawo n'okubanga alina ente mu kiraalo ky'abanyankole kati kankubuulire ebyogerwa bisobola okwogerwa naye nze sijjukira lunaku na lumu emirembe gye kaliko n'eddembe lye kalina n'ekitiibwa kikawa omwami tolina nawe ogalula luyika kuba ne bubonyeeza otya bwati bwayogera gyemirembe bwali ddanna abantu bagamba yeekoze mbu omwana engeri gyayogeramu muyaaye muzibu si muyaaye jja si mugezi ng'omuntu omugezi bwaba mugezi nnyo mutetenkanya nnyo era tebakulimba ebyo batugambye mbu ebyo byeyogeza ebyomubirabo ebyo obukakamu bwatadde mu kamera kawala kaddala bwe kati bwe kali nnyo era n'ebimu ku bijajingibwa tasobola kukola kiri nti obusente bwe basasula bannamawulire mbu butono bwe buti kati kankubuulire buli muntu asobola okukola omulimu gwakola gwe ngolaba akola ekyo naye ng'afunira walala ng'otuula wano ku kamera nga bo balowooza bakubalira wano era nga bagaa kati yafunawo ane nga bwe gyogattira walala kati yooyo okitegedde so tebabala kino kye balaba omuntu abeerawo n'ebirala bingi bye batakola ki bebatamanyi era omwana oyo waliwo possibility nyingi okubeera nga yagattawo bingi ew'omukulu nnyo era nze anko kasa yamutwala nemanya anka ateredde bikyuse yamusanga mu 2 mwegi bali luddawa so tumusalyutingeko waasobodde tugimuwe ate nokwagadde si mu mbeera yakulwanagana bwali bwati tumusalyutinge wetusobodde sitali bad energy ate abantu badda balowooza oli ku bad energy era obwedda tumanyi bagguze obudde abantu bamanyi bagguze ate omuntu bamubako omukazi ne bamugula kyogana ndi mudongo paka kweyolefu kati ozibeko omukazi atonkule naye nambwe ayo nakuwa chance endala olekamu eddamu tetukyasobola kuddamu omanya omukozi bwatyo maaki ayinza okuba wakabi mu byonna naye tetukyasobola mwasigala muli bamukwano ate naye ekirala kagambe lava esoose lava ezeeko mu muntu oyo omu tesobola banga esoose ne bwe tugamba ntukwatagane tugeze chance weeri ate tekiyinza kuddamu nga kiri ekyasooka nga bwe kyali bino biba bicupuli muba fake buli omu abalina kyabala ku munne weebali kati mweyembeera kyasoboka naye musalyutinga wonna obwakabi so clearing empewo because olwaleero byendabyeko mu mawulire waliwo abamuwandiiseeko ti omwana abuusabuusibwa okuba owa opa oba owa sona ben so omwana baagala mutwala ku DNA kuba n'essimu gye nsembyeyo ofuna ey'omunnamawulire aŋŋambye nti abasaidi eri bayika bagenda ku DNA naye nga bakijja ku statement gye mwana alina emyaka emeka baŋŋambye omwana yakaweza omwaka guno yakaweza omwaka kati bwe mba navaayo bwe mba twayawukana myaka 2 n'emyezi 3 kwe ayinza okuba nga you never know ako olaba koyongera kako kekongera doubt mu mitima gy'abantu kati nze njogere ki olwo ne bamutwalamu butwazi nera bwe bamutwala kati nera bwe bamutwala ne bamukebera bwaba weera kiba kifai kati gwe naye kati omanyi nooba oleetedde omwana obulumi bw'ogenda ku mpiso etaliiyo ate nze bagambyeko bugendi singa mbadde ndi kiriko singa ekikati nze kagambye singa ekyomwana ebadde ensonga enkulu nze singa najja dda before that kuba nakimanya nti azaaliddwa nze singa najja dda singa nali mu nkaayana ya mwana
ensonga enkulu gwe yakakiri alinga linnya webale kimbaddemu nnyo kati nze mama wange yankubidde ndiki emabega kunangamba nkula mawulire notatwetera muzzukulu okitegeera kubanga naye alabika abanja bubanja muzzukulu mumuwe nakamuwamu naye babiri era ayagalayo ndowooza yabiwulidde naye mawulire kati n'olwensonga eyo n'abawagizi bange bangi abaita okumanya nti opa wakati woono omuwala naawe ne Uncle Suuna biki ebiriwo kati ng'ovudde eby'omwana nti opa tubuulire kati nirabe nalabe nga bagamba opa alabika yingire wa Suuna kitegeera kati nga bingi nnyo binina okukola ki because abantu tebabimanyi ate saavayo kwogera nga Uncle akoze kiri nga akusunye yankwata mu bbwa so mu mbeera eyo nange nina time yange entuufu bate simanyi wali abasajja abawolereza ba ex baabwe oliwanjawulo kati kambuuza ekibuuzo gwe kimanyi bw'obeera n'omuntu emyaka lwakuba nti kati abantu abamu bakitwala bubi bw'obeera n'omuntu emyaka 3 oba 2 mu egyo emyaka 2 alina ebintu ebimu byakuyisaamu alina ebintu ebimu byakuyambako alina bwongo bwofuna obupya okula oluusi akukuziza bw'abanga ali development kati nze mba ndowooza nti mu myaka 2 bw'aba nsobeza olunaku lumu nga twakolagana emyaka ate nga n'akantu kakoze katono ne kisi iyo tewagikakasa oba yali kisi oba nedda owaayi tujja kwogera bingi ku ebyo nemanya Uncle Suuna yamujja mu maka gange n'amwambusa muzigo gwe yamujja muzigo gwange naye baŋŋambye bwekyamujja mu muzigo gwe kuba ye yali agusasula okugusasula bw'ati n'ayingira guli ogwoli asobola okuleetako 10 naye asasule andi kati kankubuuse kyotamanyi yali abeera namasuba nga nga bwonagamba okubeera awamu so yali abeera namasuba nga nze mbeera mwene enju ne Uncle Suuna sikutegedde yali abeera namasuba nga tukolagana nga girlfriend wange naye nga gosula ne Suuna nze nsula mu kikomera omwali Uncle Suuna kati mweyo embeera nayagala musembeze ajjewa ewaka ewange ewuwo onfunye era yava eri najjawa mu nnyumba yo webale bwe yatuuka n'atandika obuvunaanyizibwa nga bw'obeera ne girlfriend wo mwenna ate kati nze kagambe era weyagira n'ebiseera ebyo anti nkunyumiza weyagira mu biseera ebyo nga nina yiti yange baatya nnyo nga nina basuze batya abeeyo nzirina kati mbanyimbira sente of course kati enjoyi kitegeera lwakuba nti buli omu ayogera byasanze kati bwe tugamba nti omukazi bambi yali productive yali kati abala bakikyusa nti naye nga byawamu nga abawamu naye okoze bulungi okuvaayo n'okiriyalinga empewo ne balema kulowooza nti gwe wabba oba n'oli okubanga balowooza nti oba waliwo okusika omuguwa kati sente ozizzaayo ddi ze baŋŋaye ze bakubanja ze beewola ku vision mbadde sizimanyi ezo era gwenyumiza osobola okumpamu sitooli sina kyenzimanyiko nkuwa sitooli munnange nga baŋŋamba nti obaani abo tuyinza tudisikazi nga bagamba nga tetulina badisikazi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Executive Captions presents the very first edition of Hijab Nation on the 31st of August 2024 at Lugogo Millennium Grounds. Join us as we celebrate modest dressing with lots of halal activities including archery, Quran reciting, nasheed, kite flying, henna sessions, Islamic quiz and many more. Don't forget all women in black hijabs and men in white thobes. A table at 3M, VVIP seat at 380k, VIP 100k and ordinary 50k. Stalls are available at very affordable rates. Sponsored by Radio 4, Pal FM, Muslim Channel, Jilibab House, Rashida Veils and Makeup, Sula Motors, Hana Events UG, Nexo Hotel, Sanctuary Juice, Glosh Designs and Events, Flory Flower World, Mimi's Glamour Palace, Jeja Events, ECOP, Fancy Tables, Aisha Muslim Wear. Hijab Nation, the very first of its kind. Wamanya embozi ziba ntuufu zemba nazo zonna gwagamba nti nedda balimba oba ye nze sigikakasa era omuntu wajja wano ngikugamba era gwagamba nti nedda balimba ezo mbozi z'amalwa nti omukyala yagenda ne yeewola ssente era alina n'abaamweyimirira abaamweyimirira abo bennyini be bankakasiza nti ssente teziddangayo. Kati kambuzi ez'oluyimba ki? Video nze video satawanyi kubuuza video olina okunoonya lisaaki n'oŋŋamba ebintu nange ne mmanya kubanga naye nga byofaayo byo bwojjukira omukyalo oyo talina video gye yali akusasulidde andi nze kati ebbanga lyembadde naye oba lye nali naye tubaddeko n'abantu
abatu eri mu ndongo yange. For example, ndinasooka okubeera naye lwe twakwatagana nali nkyayimba n'oli nga tulina abatubeereramu bali bwe tweta n'ofuna abalala era tulina be twakwatagana nabaawo mpola mpola nenkwatagana story eyo nangirina music kati bamaneja abo be bafangayo okulaba nga nkola ki endongo kati simanyi mukyala wange ate oweka ate bwayingira mu bizinesi yange ey'endongo kyekingo gamanzi nze namugulya kamera management yeyagiranga oluusi tubeerayo n'emikwano gyaffe bakyali baffe nga bonaga opa mwana endongo yo story ki kankuterewo kino naye ng'okkiriza nti waliyo n'abakazi b'abayimbi ababateekamuko nabo gye bali sikiwakanya naye nze issue yange bweti bweri naye nga tesigamba mbu talina contribution gyakolanga mu bulamu bwange okitegeera alina ng'omuntu owakabi byasobye yazanyazanyanga oluusi ideas era nno bwe wavuddeyo era ne bagamba nti obadde wagwamu ennaku zino onoonya comeback simanyi munnaye buli omu ayinza kitwala naye nze navuddeyo kirayifayinga kiriwa kati okyogedde wano tewavuddeyo kirayifayinga yensonga enkulu eyandese kati buli omu alina eddembe ku bindowooza ye wano e Uganda buli omu alina opinion ye tuzibalekera ntugamba kati okimanyi naawe eyo kati okimanyi naawe eyo wuliriza nze nkunyumiza mpozi yange nange bakola ki okimanyi naawe bagamba oli mulwanirizi gwe wasindikibwa lwanirira Nambwayo yekka oloneyanguddawo naŋŋamba mbu senga wa Nambwayo kakati mulimu gwasooka mulwanirizi w'eddembe gwasooka ne wabeerawo n'abalala abo naye nga munnange embeera bwetyo ebeerawo so buli omu akkirizibwa okulowooza nga bw'ayagala kuba kati ffe tuli ba public figure kati gwe yali ayagadde ku Nambwayo nga ne Suuna kyaliwo obawa magezi ki nze n'amagezi genyinza obbawa Uncle Suuna kuba kati gwe Nambwayo omumanyi Uncle Suuna embeera yaffe yonna ogimanyi before n'omuntu bwe yayingirira mu bulamu bwe nabyo bikola ki abimanyi bulungi so nze kinandyoza bwewaawo gap nga waliwo chance eyinza okuddamu batuule bakkaanye nandigiwagidde kubanga nze ne bwe bakyali wange nga tweyagaliza nti kale gwe genda waggulu kale gwe yambuka buli awo natukuwa ku mukono yambuka bwe wabawo chance munno kati anko bw'aba asobola kubanga kati kagambe anka badde n'abakazi bangi ne bwe tubanga essaawa zino tuli mu Kaayana Suuna na Nambwayo enju yaani ani yayamba munne kati abantu ono asinga ate kubali bali abalala bayinza okuba bakayanira Adungu bali abalala bayinza okuba bakayanira okitegeera kyegamba kati bwe tubanga tulina ono kati mutuule butuuzi mukaanye kuba abantu abali bakolaganyeeko nga temunneekuba temunnalwana temunakola musobola okuddamu nemukola ki nemuddamu tomanya oso bw'obaawo chance Uncle Suuna agikozesa kullo nze nkuza kwa laali nze kuba oli omuntu gwe mmanyi kuba nze gambye okuva lwe yava ewange ne batandika okukwataga nebbanga eryasooka eryo obulamu bwakyukirawo anko yasengukirawo n'ava mu buyumba bwaffe buli bwe twabaddemu n'agenda mu nyumba ez'amaanyi okitegeera kati mwana abantu babeera bamanyi nti nno abakazi bajja kunoga bunozi kati waliwo abongerako obugasi gwe kati kagambe obwakabi bw'omukazi si mabina abantu bamanyi yongerawo nnyo ku mabina yayagala obwakabi bw'abakazi si kukyalira nsiko obwakabi bw'omukazi mindset era nkubiriza abavubuka bannange mwenna gye mugenda muve nnyo muve mu ebyo ebintu simanyi abigula nnyo abigula biki mazzi ogatwala batokima kubowa so n'olw'ensonga eyo ango baba asobola obeeramu guba guggwa kuba baŋŋambye oyo omukyala kati gwe omumanyi bulungi omutusinza ffenna naye baŋŋambye w'omunyiiza ka contribution konna kaabakoleddeko akakima anti ye wa bujulizi baŋŋambye mukuumi wa lisiiti kuba baŋŋambye naawe emmotoka alina lwe yakongerezaako 5 n'akugamba opa twawukana naye tunda emmotoka ompa 5 gange kamukulage ye muntu nti nno nga bulaba abakazi abagattako ye muntu nga bona agamba nti twandiguza akatebe kali akatebe akwayinza mmeka nti jafuna 3 okitegeera nakubuuza oyina 3 nti ye olaba otya bwe tulindamu netugula esingako kweyo ya mwana nze nina zino bandirinzeeko kati mweyo embeera
mujja mukwatagana nga abawaka abawamu ogenda olabanga gwe kennyini nawe gwe kennyini osobola okubanga gwe opanze byopanga ne bwe kaba ka percentage ka 10 ng'akataddeko oyo mukazi balinamu wabuwe naye bw'ateekako ne bw'aba ataddeko 10% omukazi balina wamuwe bwe butonde bayibuli bwegamba kurani bwegamba buwangwa bwe bugamba kasita leero omusajja yakyogedde bwe tukyogera batuvuma onfuna omukazi yatondebwa kubwebwa kati bw'osanga omukazi ne bw'aba takusabye oyo aba wakitiibwa era bayawukanye bali kuba abakazi banyiigadde ogenda omusanga ng'alina ba exana kati abeera atya nga tomuwa okitegeera akusanze olina abaana 10 kati bw'ayongerako wano eno kasita omunyiizaamu aba ayagalako ekike ekyenjawulo okuye wa lisiiti kyokola babiri bibali mukayana ebiri gwe mutima ogamba bakimanyi bajja kweyongerako bonna birimu bya lisiiti era era nanoonya ango beni omubuulira amazima muzza mukwala wali mugaye nti omukyalo omututte naye si mubi alina plus naye ebintu bye bya likodi si mu bubi ye ebintu bye bya likodi kwegamba abakazi abo gye bali nga ye teyeejajja takuba yaba bakimanyi one day ogenda weta yabakutte wonna w'oyagala owotera nga bwe wadde obiraba yaba akulina kati gwe ataano bangambye wagazzaayo nawe agaki bwe yakuwa ataano ng'ogula emmotoka agaki oba gaali gakukyusa mpapula mbu wekyangachanga yina ekisiru bye mwekyangachanga oyagala kgenda agamba opa ojja kutunda ku mmotoka eyo ompeeko ataano gange ne bikusobera nno okukakkana nno nga toleesa ataano walisiiti obulumi wayita mu bungi naye weebale kubanga omanyi okuzzaayo ssente z'abantu wa bujulizi ango kyalina omumanyi ngono wa bujulizi oli ango zirayi munoonya muzekwa oluusi nenjala onoonya mbazira neŋŋamba kati ate ensonga za famire eno ate nziteeka eno anti anko ngadduka agumazambi yali amanyi ntegudeyamanyi mu abayimbi nammwe muyinamu eggaali zammwe ezo ez'ekisisiro ayinza yaleka yalowooza omuyitira ggaali yo ango yali amanyi ate baŋŋamba oyina eggaali ango yali amanyi akutte kumbe gwe yalamugamba nti walisiiti teweerabira ogira nnyo walisi nga tabiwulira kati kagambo ekisembayo n'obutambi asobola bulina obwebyo nti twakola tuti likodi yaba kufuna muna mawulire nenga mugezi kamera nnya abakazi gye bali yina yebambi mu kuzimba omwana naye mukakkamu bwati waaba ne waka ate bw'aba ayogera ku musajja aba asigalaga omwami wange kati omukyala ne bw'oba gwe osobezza nga gwe osobezza akwetondera oyo nabwayo nga gwe asobezza omusajja ye akwetondera mulana nnyo oyenda najja naga nsonyiwa munnange webale nsonyiwa okwenda musango naye era yagamba ize baby ize nokita gwe tomulanga agamba abaana mubaleete ajja balabirira kati yandibadde ayomba omulala singa weeyambudde dda singa atabuse ositezikweya singa yeekyama singa ali wali eri bwamuvumavuma obwenzi atubulidde ebyama byonna naye talina kyama n'eki nze mbyogera yatugambye ate nekirawe mutiira nnambwayo bw'omanyi okubanga kulina ekisumuluzo kyaliwo suuna temunneeyagala naye omanyi kyekitegeeza nga abakazi abajja ng'obaggulira kati jjukire no nga tufumba n'akasala okitegeera kati nga nfuna ensowaani ate kaka n'atwalira oweeri naawe akulinaawo olubuli wooli naye nakwato atatwalira beeni n'atwalira omukyala waani wa beeni gwe basuzizaayo webale taba mulala nnyo oyo oluusi noyinza n'omutya gweyo osobola omwemaliramu gwe abadde wali akuledde abakazi 4 tugeze nga bw'abawa n'emmere kati nze natya kati nze kyantiisa nnyo saanyiiga ninga zituli kiki byendaba byaddala obaka waani negwe tojjukira kyakukyayisa yadde kuba baŋŋaa naawe ku bwenzi totudde nkyafuna mutakkaanya tebwali bwenzibu nze siri mwenzi kati nze muntu gwe bateesa n'omukazi
n'omuleka bakyali bange bamanyi kati kamuzi bakyali bakutedesa abakazi bamanyi era bakkiriza nti opa asobola osobola banka okukozesa wiiki ngali waka nga bodde bw'omulabako nga simukuteeko ku makya n'omuzuukusa nga kankuyiteko asula mu ddiiro kya wazuukuse bulungi mulamu ngenze kuyiya bambe kati yenze omuntu ali kweyolevo kyovola banneesiganye era nze teri muntu yali ankyaye n'akugamba opa yali ayinzeeko ako katebo yayimbira banka y'ebyama byegoli banka y'abakazi b'abakwano nze banneesigako teri ali kigamba ne bwenkulaga ba ex bange abawera bwe bati kyoli mwenzi teri ali kugamba nti opa yali ayinzeeko ne mama yava ku kyokkwendako omwana omusisi nti abakyala balina desires zaabwe buli muntu aba ina kyayagala osanga abayimbi ng'omuyimbi onomu ayagala kugula mmotoka ng'omuyimbi omulala yagala funa mukazi mugagga omulala ng'ayagala nnyumba omulala ng'ayagala ba hiti onfuna kati buli muntu aba ffenna ng'ennaku z'omwezi 31 August okutusembeza abakyala nga bambadde ebiddugavu abaami nga bambadde byeru ngenda kubeera Lugogo ku Millennium Ground tubeere ffenna tusanyuke tuyige abakuba tayikondo babeerewo obusiraamu kino kye bwetaaga okumanya olugoye luno lwa bbeeyi waliwo amateeka agafuga abakyala era kino njagala okubategeeza nti ne ku lunaku 31 tusooke tulaga abantu nti obusiraamu bulina kuba ku top ekya Saniya Kigozi kyakwolesa nakakasa nti obusiraamu buteekeddwa ku net abeeyita ba Imani Kani banenze ebyobusiraamu kati we twagala tulabire proud hijabi abasiraamu ba haji ba hajati ennaku z'omwezi 31 ogw'omunaana tubayita mwenna mujje tubabuulire ki kye mulina okukola kusigala nga weekumira mu busiraamu bwo and remember that the hijab you're putting on is a command from Allah subhanahu wa ta'ala. Whenever you step manya nti yo in an ayah oya uliyambadde aya ya Qur'ani namba abakyala kwolwo bagenda kubanga bambadde banekanyekanye mu byambalo ebya black fe kitwakazaako ekya sharia abaami bagenda kuba bonna bambadde ebyeru nga balinga ennyange bw'olaba munnaffe avudde gy'avudde n'ategeka obaolyawo okulaga ekitiibwa ky'omukyala gwani asigalayo gwani atayinza kukiwagiraga emazima kale n'olwekyo ennaku z'omwezi 31 insha Allah Shabe Manja ly'erinnya lyange ennaku z'omwezi 31 August ffenna tugenda kubeera Lugogo ku Millennium Grounds yenna ali eyo ne bw'oba nga tuli musiraamu ng'okkiririza mu kwambala obulungi oli invited mujje tucelebrating hijab mujje tunyumirwe mujje tucelebrating abakyala bali prominent abasigadde nga bambala hijab mujje ennaku z'omwezi 31 omwezi ogw'omunaana 2024 nnaku lwa Saturday mujje bannaaye mujje mujje come one come on kati oyinza osanga nga mu byali ayagala bambi nina bye nalisi biwali togattawo okitegeera nga ate alina gwalaba kati jjukira yakolagananga ne bakazi booli kati oba oli awo bamugamba nga mwami wange ampa kasente akola bwati ate gwe ebiseera aliyo kyeyiiya singa kasente singa tebakalinira ekyo nyumba ngamba singa yali amuwa singa aligamba nti anko yawaawayo nnyo nti kyeyamwagalako si yamwagalako ate okubanga alina ekintu kyeyali akola ki ekyenjawulo naawe kyotaategeera sebo nga nkuba tuni zange era tuni omuyimbi ayimba nebagamba jangu egundi weekend inoba neshonga nnya kati kyogamba era okomawo okwoye nga sente zirimu n'oyiwaawo guteeka buteesaawo ogenda ozuuka nga nebanga abayimbi bakyala bamwe beetoolera ogenda ozuuka nga bebi ne mu nsawo nasanzemu miliyoni emu emitwalo ameka 5 ndiye naye manyi kyetwakoze nagenze egundi nefuna omukyala bwati ne bwati agenda atandika mudaala gwaki mukazi we yagamba nengenda egundi nga byonna byali bya ddala onfuna kati gwe sente olusi ziba zizo naye ono naziwa accountability idea zoono ojjukira kati nze oluzuukuka era ngenda mu studio tofaayo bakakadde kamu n'ekitundu kaweddewo nedda kyentegeeza asa kunnyonnyola byakozeemu weebale era yalekawo ezitandika enkya n'ezaaluli ye programu abali ne city book abagiraba nti enkya tuyimba luli ayimba luli no wiki talinayo ate luli waali kati ye abakimanyi nti gana 5 gaso omuyisa mweno wiiki
kuba gasobola otuyisaawo kati wakati babalaba batya ewa obulenzi gye mwava ku kyalo abaana ababiri nemujje ne mutandika obulamu sajja naye namuleeta buleesi kabonaga nti waddayo n'omugala jangu gwe wasooka eno n'olaba twakulira muno ngaituddeyo mu holiday nga bumanyi waka mubeerabeerayo kati gwe omugamba nti jangu eno wakabi kati tukali nga bumanyi family friends wali jajjawe wali ffe tuli ate twakubanga ekiziki awo bapukamingi awo nga muyingirawo kati nga ate bali kumpi ne jajjawe yali kumpi nebbalabala eri awo kati nga bebaana abaali abato batoto bali kuyimba tupangapanga nga bumanyi so nina omukyala eyankubidde essimu ng'agamba ye lawyer wa saidi eri agamba ono omufere lawyer ya saidi ya Ben yankubidde nannyonnyola nti omukyala ono muferemu alimba talina contribution gyakola ki naye ku byotunnyonnyodde anti kati obuzibu obuli obumanyi n'obukalabakalaba bw'omukyala tayinza banga talina kyakola naawuli kati kankubuuza ekibuuzo kati nze ngenze nengula ennyana yange tuve ku nnyana kuba oyinza ogyesibako n'ogiriisa kakati nina ekintu kyange kyenguze kya miliyoni meka 5 era ngenze nensasula miliyoni zange meka 5 ompulira mpulira gwe mujanjambuuze gw'oyingirira muwa kutandika kugamba byange sisobola mpozi nga ndi mubbi okitegeera kyegamba toyina na bwe bitandika era bigenda oyita ne bwe kiba kyabanga kyayita eribbali bwe tewaliwo oli kyeyalina ke yakola gwe kemutogera ne bwoba ogambye nti kati oli mukwano gw'oli eyatunda yali mukwano gwange gwe tulowooza nti sente zebagenda okuguza gwe wange tulowooza nti zebagenda okuguza oli era ku bukadde bwebanga bukadde 4 oba bukadde 5 bagaga engeri gyali gwe munno omwekakasa leetayo kali onfuna so oluusi bannaffe batuzanyira kati zonna zibantuyoze kuba bayakikolera otuuka kweyo levo oba ndigenze ne muganda onfuna so ezo zonna contribution oluusi si ssente nkalu yadde oluusi kiba abakazi abasajja bamanyi okugamba nga mugoba abakazi nti wali onkoledde ki sente zange zonna nze mbadde nzeeweerayo kati ngaomukazi alabamu obudde we time eno gyamaze naawe olumu oleeta sente nga boogambye nositula ku mmeeza awo ye naaziwa accountability ennungi aba alina kyazannya ekituufu lwakuba nti naye bambi nabo kati oluusi abatubeera okumpi batukozesaamu ensobi bano bakyali bamu tebamanyi ffe kati nze kankulagemu ekizampo nze nayawukana naye nenkaaba nenzirugamba kyali bange abandi 10 mwana nkoze ntya kazi agenda ekyasinga okunnuma bwe yagenda naye nafiirwa abantu baki babiri singa agenda yawaka nkula omusajja gwe simanyi kale naye kyandinumye neŋŋamba ize yagenda anko yali asinga basinga okunkolera mu ndongo ne mufiirwa era nali nja mubuuze lwaki wankoze ekyo wandigenze n'omusuubuzi amaziga gaali gaki ga mukyala oba ga byombi byonna obigatta obulumi temukazi agenze kyokka nekyali wange tozakaba nogamba guno omulanga gwakiri emiranga ennaku zino tugiwa gondi nandi kati egiba bakozi gamba guno omulanga gwakino omutima tegwawula ebyo njukira nina kaaliya yange kati gutandise okuntemaatema wange eri wano jukira ono dijja ina banneebe ayina bakyaliibe wano jukira ate omukazi bwakuvaako nadda wali kizibu nnyo okwogera ekirungi kati bakyaliibanga bamu bagambanga nedda genda obalabise ne mugamba waayi ndabise bannamawulire ababiri omuna dijje kinyanyanyanya mbalabise ntya kati nenzira mukazi ge wange jukira bwe navaawo ate nebitabuka ate nenzira eri jukira ogenze odduse mulundi gumu toyiweetegese okitegeera wosanze woogwa naye nga kyotya yadde lava eno eweddewo naye nga ate weekengera abantu bano bateesezza batya onfuna bateesezza ng'olonywa olya tokyanywa emmere ogikaka tekyayitawo ebitambula bali ne bagamba mulabise ate nekiranze siri musajja muno era olaba banjogerera byonna nekizibu nnyo nze okundabanga ne mu kamera nyinyonnyo so oluusi batwala ekifaananyi ekibi ku saidi y'oluwa toyogedde kati era essaawa zino singa nsirise mbaddeko n'ebintambulirako awo emabegako n'ebirala bingi kati bw'otavaayo kunnyonnyola simanyi ddira otuwamboozi eyo ate
tujja kwa ya munno gwe wali okola naye tujja kwa naye kati kambuuze gwe mbanga nkolaganye naye emyaka 3 gwe n'ogenda ngogamba mubi kyogamba si emyaka 3 toyina bikibi ayi yagamba oyina ebirungi bye wamukolera bye mwakola mwembi naye kali akeddugo ojja kujjana otunyumize kuba naawe olimu obusamizi ngate sikimanyi nze nno ndi musajja musiramu nalina imaamu Sasha Brighton mukwano gwo nnyo genda omubuuze nze nali imaamu nga ye imamati tebagamba nga bigambo era kyovola abantu balina okwetuukira mukwano gwo ne bwe tusinkana mpita musiraamu oli otya gwerira ko waliki nze Lule Hafi Al Ismail ndi musajja musiraamu nali imaamu muzikiti ki masigidi takuwa eniwa twali ewaffe obulinzi kati nze musomera wonna posine Sasha weewo obulenzi kati nga Sasha academy kati imamati w'omuzikiti gwa takuwa kati tufe twandika musomero nze ne Sasha mu muzikiti gw'omusomero bwe tutandikira ffe ye ndowooza yaweterawo omuntu okuba yansinga ku kirasi emu kati yaweterawo nze nengenda nga neyongera naye ewaffe yonna yonna eri bukojja bwaffe kasande eyo yonna ng'otambuza iri ni mubi era lwazimanyi mulogo zimanyi biki totwala budde bwabo gwe kati ku muzikiti ono osooka onyumize Sasha kati nga yayimirira eno saidi y'abakyala n'abasomesa n'otya mumanyi yali imamati Sasha Brighton nga wairimu kati irimu wagiva mu kisiiba awo era Mukama y'omu yampa irimu yampa ne talent ate buli anirwaga mukanyuga muntu mukanyuge naye ngamba oyo kyalinayo obudde obuddayo keeno nnyo nojjukira n'oganda nsaala era nesiba gundi eri tabani zaffe endiri nozibikkako noyiwamu ekkanzu yo kati nkuyise ne mu Hijab Nation nga neyanzi alhamdulillah ojje ngo yambadde kanzu ngosibye ne Sasha mugaye nti imama tabani zonna twali babiri kati edini jenera ku mutima agimanyi kati byebigawanya oluusi obeerawo ng'olaba munno kale nga munno akola ebibi nakuwaayira okumala emyaka egi ye nga kyafa nookimanyi kuyisawo kayimba ke yali mubi ne beesiga nekyapambalasi maaso ne bagenda nga bakaaba nina kubakaaba nga bajja ku interview yanjawa yango bavubuka yandyamu olukwe wamufukamiza kuba gweoyagala yitawo negwe tumanyi kyokolaki kati numwa neŋŋamba omuntu gwe natobako naye ngende mutunu njogera amazima nga gagenda mukosa nogamba kale bw'abanga ayogedde ekyo ye kuyitawo kasooka akoleki n'enkya nadda n'enkya kyovola bw'osanga omuntu ng'alina omutima ayeekyaye okitegeera yagenda mu depression nno ku lulwo anti muno tulinamu akanyomero ka depression tosobola ngamba yagenda ku depression ku lulwo eyo mwazi ojja kudda ogituwe lwayo kuba mpanvu naye nga gwe manya abantu babeera n'ennaku ku mutima kati nze mwebyo ebiseera bwe tuweteera n'oli ne Uncle Suna n'omukyala we bamutwalira maasaawo katono nnyo nga bino byakagwa maasaawo kati ye baba yagenda mu depression nga namulekera bamaneja bonna nze ate yasigala obwomu mwali mwakawukana noono maaso katono nnyo n'omukyala era maaso nga bonaagamba nti bino ebizibu ndi bivaamu obanga ahiirira ne bano n'oweeka noddayo abadde akulwanirako ali mu media mwami mu muzannyimu wali oli mu muzannyimu wali kati manager omulala ayagala okusayininga ng'oli depressed n'akuteekayo tya naawe opafamba music ne bamulumba oyo mubi nnyo yakola bwayekyolekayo sente ziweebi kale n'obeera mu bubu naye nga toyogera gitunyumiza kuba batugamba naawe olinayo mwagenda nga tebakyakuba luyimba lwe yadde ng'olwo musasudde buli ddijje buba bunafu bwa muyimbi mbu kati nga buli watuuka bamugamba munnange batusasudde nno obutakuba omu atalina sente wali olina omugagga looja nga tagambwalogerabanko manija wa kati ojanga kumanijinga ngobeera mweno levo mwene lojanga manija wa kweno levo luliti wali haya levo nnyo loja we yakwatiramu tamanijingangako just nti nze sita mikwano gyange kati kankuwamu ekizampu nga bolaba oyo omuwala bwemuwolereza nobaako otusanga nambwayo nga bwemuwolereza nosanga oluusi tunyumizaamu kati nze be bantu benkolagana nabo sisobola kukukyawa kale ego sikirina
Kyovula banuma nyunga munanga ndikankala kata. Nakubira loja kwa banga yakwa milioni 10 mmeka. Zali 10 mmeka, 15. Anti abo bonna baaliwo. 15. Mugano teyirabi. Mugano teyirabi. Ne bazikuba ku table bwe pa. Namba. Mugano teyirabira olumayinzo gambe bibiri ola nagaba bina. Anti omulimba ino kubanga jjukira nnyo. Kati ndi mukunyumiza njuzi twasulanga. Bwe wazifuna tewadda mu nju ezo. Gambye nali nakato nali ntaddooli ne wayitawo emyaka ng'ate ndi noono omuwala. Oli tuweta ndi noono omuwala. Era nasigala noono. Kati bbanga eryo lyonna yakweyi. Nze nagula emmotoka yange yasooka nga nagigula nagenda ne milioni 3.5. Ogula emmotoka yange yasooka. Emmotoka wagigulira wa opa. Anti nkunyumiza. Nkate manager loja yakuwa emmotoka ne milioni 15. Abiteeke ebyo bibozi ndi mukunyumiza. Nagenda ne milioni 3.5 ogula emmotoka yange yasooka kosa. Naye kosa nagigulanga Kibuye ku poliisi awo. Ngenda okutuuka ku Salama Road, waliwo bondi eziri munda awo. Ngenda okutuuka ku Salama Road nga nakakubira makanika 8. Kosa. Nagenda ne milioni 3.5 nakomyewo balance nga ne kadi njirina. Kadi emmotoka yange yasooka. Kati mbani kukikosa kiri ku luguudo kyassa bana kigula 3.2. Nakomyewo ne balance ne babuluka ne mbawaayo. Ngenda okukonga je ekutuka kimu ku kimu. Mbana akatuuka ewaka. Nyolaba kisi. Ngenda okutega ku mawulire nga bagamba obava ino bukadde 10. Manno zebatengenze mu kisi. Emmotoka ya busatu ki? Busatu 2. Nenga bamungamire ne 10 bwekyo. 15. So, bo wazikwatako tewaddamu kuba kiki. Era ndongo gimanyi. Jassa abantu bagala nnyo kwatibwa ennaku. Wowe wanyambi wowe. Sempase. Tengo oluusi oli musajja mukulu. Kati bw'oba mukulu waffe ate ffe weno tuwulire ebyokukola. Toyina kabira ffe. Ekyo namulaba mwalina okuba mweyagala nnyo. Ani? Oli. Like Omulenzi? Mwali bwe muti wakyali. Kyamuluma nnyo kuba ye kyeyayagala yali ayagala muddiŋŋana era. Mudde mukole. Gwe kyolowooza ye kyakupikamu. Kyeyaŋŋamba. Kati oli waddeme naye kati. Yasobola kati yamala n'asobola. Wamugamba nti wamuyita Mirembe n'omugamba olaba kyali wange osobola. Osobola okikola. Kati omuntu agambye amazima bale manyo ina muleetya kirabo nkota ya tooke na nkoko n'omugamba munywanyi we bali wambuuzi. Wamugamba osobola. Tasobola. Ngeno baana oyimiridde abaana bakuyiira mbunywa oba mugamba osobola go back and zita. Embozi tujakuda tujinyumye. Embozi njagale. Era ye ba producer we muzzo mukulu. Tujakuda tujinyumye. Embozi eri yonna nga bwe ba Ani. We yabasanga. Ne propaganda mungi. Gwe tujakuda mtu kuteremu wano wadde twabbira batwogere nga tukubuza kati nandi kagambe. Tukubuza mazima ne bega ntuwayiriza. Embozi ennumu okuyingira mu yeno. Ebira byonna singa tubadde mu reality. Nandi badde nayingira. Ne kati emboozi gye batulira ne management ne bagamba tumukyayisiza tutya abantu. Ate naye agamba omukyayisa abantu. Wali ondabyeko. Kati mbuuza kale tugende mpola. Wali nkyazizaako ne mbyogerako. Ate ye. Ayerera nali mukyazizaako. Kati ani akyayisa abantu? Kati gwe kyokola ate si kyakujja ku mpewo. Bw'okola bw'oti olumba ba DJ, olumba ba Mbuuza ekibuuzo. Anti mbuuza ekibuuzo. Eno programu erabibwa abantu bameka programu. Bayitirivu. Kati yazze kubayitirivu. Kizo nga DJ. Tewali akuba luyimbere ne lwakuba nti katimbo. Ate ne mukyemu tamanyi mwendo baleeta information endala. Management yonna yagisigaza. Yatugamba. Era be bafatanga endongo ffe gatubawa. Ati olonga gweno bakututto ine 15 management yabavu tokyagira. Sokoleka eri. Tuli kweri ensonga gy'ogambye okukyayisa ba DJ. Agenda buli wakuba akaziki tewali. Ndi mukubuuza ogenze ne bana abanfatiranga abatufatiranga. Kati ne yagendangayo ku ground. Kati ate gwe batalabangayo ate ojja ate okubona ekikono. Anti kati owuliriza opa. Emboze tugikomere. Gwe bakolera ki? Emboze tugikomere. Yabafatiranga naye gwe wagenda na mugagga. Nambwayo yagambye agala kusonda gate. Ayaga muwa sente. Nje muwa kusente. Muwe. Si leero. Njalo soko kakasebo kakasanja kudda. Kyoga. Yaddala. Alijukira gwe waawali. Bana. Tusokere ku madirisa. Andi kye gamba. Bwe time bwe natuukanga ye. Njakuda tumusonde. Omwana atugwe waawali. Musolo botto.
So oli ready singa bagamba nti asonde. Yamusonderako omwana attu. Omukyala talina yisibwa bw'atyo. Omukyala talina beera ng'azunga na mbuto, alina olubuto, alina akaana akayonka, nsula bweru nsula ekitegeera. Gwe bw'abanga mu sisitawo bwe bamuyisa. Bw'olina baganda abawala. Okitegeera so kyonna kye yeetaaga bwe kiba nga kisoboka nsobola okubaako katono kengattako. Amiina. Kati yegwe Gerard waffe nno. Gerard. Yegwe Gerard kati. Kyetaagisa. Tugenda kuba tukukubira. Munkoonako ne tunoonyawo ke tunoonyezaayo. Naye kati totidde empalana. Iyaki. Kati gambuuze. Ne bwe mba ankuba nti agenda kugamba kati ggwe oli mu mukuba lwakuba yatwala omukazi. Kati mukubye eki? Nze namukubye. Noli mu kusonda bateeke geeti ku nnyumba. Enjusi yaabwe. Ati ankagayiye. Kati tugisonde ggwe. Ate mwagisonda ng'etandika. Ate baagala eggwe tugisonde. Ate baagala tugisonde. Kati mpozi baagala mpozi kati baagala nsonde. Naye nze ndi ready. Nze omuntu wankoledde ebirungi musiimanga. Oyinza butasiima ex wo. Ne bakyali bange tutakyakolagana nnyo nabo abadduka. Mwe mbaagala nnyo. Era nawe osobola basondera. Nsobola nze bwentyo bwendi. Ng'obuliwo gaba. Mu mbeera yonna nze tukwatagana. Obawe bagende ate babbe. Ensi bwetyo bweri. Gwe gye watandikira gy'oli. Ndi bulala. Ndi bulala. Abantu bajuka kati kadina kizibu entegeera bakola batono bengenda nabo out baali balogo tebaali balogo naye Justin kati enkwata yange ya fooko yakyukamu kirasi badde emabega etiquette badde emabega keeko etiketi bagenda kunyigo leero kimanyi kibi nnyo okwawukana n'omuntu nadde emabega ekibi era ogenda okuddamu omusanga nga tebiggwa oddamu amanyi gaddawa gadda mu maaso kati kirungi kati tomuwala nanyeera weewubugira sikamuko sembera tebamusongeramu eyo nebagambye owooli nno nti yaddala yatomera yakola ati ate nno munawe buli weyawukana n'omuntu tekikuvaako kabe musajja basigala bagamba yali mukazi tolaba nawe obikomeddewo naye baali kitegeere nti emyaka gye bimaze nga nsi yonna tebimanyi bimaze nebikola ki bimaze ne bidda muntu bali obeddeko naye kiba kizibu mukujjako era nebagamba bamubba gundi nakyo kitambulirawo bamubba gundi bamubba kooli sooka lyadda kaddadda n'akakazi kakulekamu effumo olabo kasita wainja funa alijjamu tofunanga okusikwe kudiba sopa kati nze nsobola oddiba yasinze ngira nnyo netegereza nnyo noonya nnyo obwongo nno okyanoonya alina obwongo abamabina bangi ku lugu naye abaali siiti batono abalina amabina bangi naye wano abantu banoonya abaali siiti tuli babale ku ngalo ate nga mwagala nnyo abaali siiti kati olina obanga oli wali siiti ekyo kimu olina okubanga abaali siiti be batunda olina oli wali siiti kati bali bangi gye bali buli woyita ate kati ffe batukubira n'endu akabuuzeeko akaserevyapa bwangi kumbe gweonoonya wali siiti gweolina kyonoonya kati okusi ku ddiba just kyenoonya kye kitannalabika just wali siiti annalabika oba abaana bannasa tebakyafulumya balwawo tabafulumiza reti ya wansi kale tweyanza nnyo tweyanzeege so mwenna ababadde omanyi olina interview gye wakozaawo abantu badde baatabuseemu ate batya nga balabanga ggwe akuba omukyala naye ekintu okyogedde bulungi n'olumu abantu buli omu nga bwomanyi nti levo kutuddukira kati oli ayinza waliwo abava ku mirimu n'alaba interview ng'akooye waliwo ababagenda ng'alina amaanyi akanaabako kati buli omu waalabira okibalekera waliwo abayitawo obuyisi bwewagirabye waliwo ne banotinga obugambo butono nti yankola bwati waliwo n'alaba nga baakatemye butemi nga sitole tennaggwayo sirina lunaku na lumu
lwe ndivaayo ne bwali ba ex waawa bw'abanga yantambuzaako omwaka gumu kwena kwesatu kwebiri kiba kyabula gajjavu nnyo kitegeera kisinga okuba nga wazaala mu mukazi omwana n'omusuula eyo n'abonaabona kati omulekedde baani nerabidde badde ngenze sikubuuziza nti waliwo Naalongo yankubidde mwali mwenna mu kikomera tomujjukira Naalongo waliwo yazaalira Suuna Abalongo naye mbu baali mu kikomera bonna nga ne Nambwayo mwali Naalongo yali omu teyali Naalongo ye teyali yali omukyala yali omu yali mukyala wa Suuna naye kati mbu nga Nambwayo ayina waasula alina okuba waaliwo nga ono menta we Suuna nga menta wani wa Nambwayo ng'era amutwala kukkola nga bw'obitugambye naye kyata atugambye nti ate yali mu makaago ani atagambye Naalongo teyatugambye yatugambye nti yali ayina omuzigo mulanga naffe tulina omuzigo awoze namuleetawo era yajja maka gange kati ate abeera wa yajjira kale so buli kimu ndowooza mukiwulidde bulungi kiriya sawundi abadde mulungi nnyo temwekwasa so abasonda gate omukulu waali muntegeezaako tujja kukubira mukulu oyo maama w'abato mwana mukyala mufumbo mwalina abaana zadde alina ezzadde ly'ensi mumuyamba tumuyamba amina so musiibe bulungi mweraba ntumidde ku bakyala ba lisiiti ate oleesa akagambo bakyala ba lisiiti waka lisiiti